nabe nalabika yagudde mu kibiina ekyo. Ssegirinya bw'abanga yavudde naga nti bamufuddeeko ayinza okubanga mutuufu. Abasajja abo bakiikirira ebitundu bye mumanyi ebya Kampala. Kampala omuli abantu abanyigirizibwa. Omusajja oli e South Africa Nelson Mandela bamusiba emyaka 27 mutegedde mukomera bakisibe Bobi Wine kati najo. Oluvannyuma lw'ebyo byonna bikola kooti n'egaana oli kyagezaako kugamba kiki tukozeewo kuba kati kankuwulira amazima wali olabyeyo eyadda eyeekalakaasa tibategundi. Pozi nga Ssegirinya agamba ffenna tukwate olunaku tugende kuseta tulaba tukupira amasasi. Tesiraba nko bantu beekawempe nga bavuddeyo ne bagamba omubaka waffe bamukwata era tukozeewo olukundi tuli mu kwekalakasa mu ndekalakasa y'eddembe. Mwakola kutogikwatako kiteeka ly'amaanyi liyita naye omuntu wa wansi agamba mwagezaako. Mbabuuzaako mbeebaza byonna bye mutuusaako engalo sayidi zeeyo ne nsaasira na buli omu afunye obuzibu mu mwaka guno 2022 nebuga nti byonna Mukama Katonda yasinga okumanya era yamanye enteekateeka ze mu mwaka 2022. N'olwekyo buli kyokola togwamu maanyi genda mu maaso n'okukola tetenkanya ne bw'oba ofunyemu okusomoozebwa okw'enjawulo tokitwala nga nsonga wabula gwe ky'oba omanya nti ekigo ekimu tekirobera mwana kutambula. N'olwekyo nkugamba nti gwali ku kyeyapatikana kimanyi omuzira mungi kimanyi empewo eba nnyingi naye mu nsi eno tulina kutoba butobi okuba obulungi. Nze Dankaniwo mu program Emboozi Mukati nga ntuddewo ku lwa munange Sakoz Farouk. Nja kubuuzaako omukyala Nalooga Alpha ogamba otya kansubire oli bulungi. Ntumireko Hanisheri ogamba otya Betso nkutumiddeko nentumira ku Ngu Simon ne Olga saidi zettaka awo mbabuuzaako ne mbagamba nti emboozi zo tugenda kuba tuzitematema nnyingi nnyo. Tugenda kuba abakulu ba Ssegirinya bafulumiza ekiwani Ebaluwa nga bagamba nti abonga aba NUP abaali mu kisinde kya NUP ne basibwa tebafiiriddwako wadde okubanga bayambibwako. Bagamba abamu babalaba ku bubaga bali mu kweyagala badigidda naye bo wadde omuntu okuteekayo kapositi akagamba nti Free Ssegirinya naye ezo n'ensonga tugenda kuba tuzitematemamu. Pastor Mondo lwaki omukazi gwe yazaalamu tamufaako ye bapasita nabe kyagudde mu bapasita byonna tugenda kuba tubitematema olunaku olwaleero. Abantu bonna abala Emboozi Mukati twesiimye nnyo era balaba olunaku luno olwaleero. Sono Farouk goni muganda Duncan saagala kulwawo njagala kusooka kutumirako nnyo abantu be India. Waliwo bannayuganda abawangalya gye bayita Bangalo. Waliwo omwami bamuyita Raymond ali Durban South Africa. Mwami mawo mwami yatuweereza kasoda kaffe. Faruku yonna gy'oli muganda wange tukwagaliza okutambula obulungi era ntugirambudde wano ku kamera naye muzeeyi oba osobola okussa wansi kamera ne balaba engatto y'omukulu nti ebibala bya Faruku byatandise okulabika. Faruku talina kibala naye kimu wano. Omukulu ono jjo kamera zaamukutte ng'ali ku airport awo era bino ssente z'ayina wano kati eyo engatto yavudde bweru baleeteddeko n'essimu. Biri bibiraddeko n'essimu naye nga muganda wange Dankani nkutumiddeko nnyo nkutumidde era nze mbadde simusubira kujja kukola. Mbalamusizaako nnyo abatulaba abaguzi zaffe kujja kyatandikira paka ne gye tuli kati timwebale nnyo kimukola ky'amaanyi. Nange Dankani nja kwegatta ku baganda bange njozeyoze muganda waffe oyo South Africa eyatuwa kasoda. Waliwo n'omuwagizi waffe omuyitibwa Robert ali Denmark yagenze naye ate yadde yakatuuka bambi n'afuna COVID. Nkutumiddeko muganda wange kansubire ojja kutereera. Nja kutumira ku Honorable Kayemba yagambye mukulu matumuwa chairman. Yengani. Ati watowulidde Honorable. Yagambye mawa tumuwa chairman. Yateesezza tuwe mawa obwa chairman. Ate ngo si asoseeko okukyogera. Ne tuyako ne bawulana. No bagamba mukulu mawa bagano okumutwala ate bo bakumutwala bamutendeka abenga ajja kwa watuyambye nja tubeko ne Faruku yonna gy'oli tubeko ne Chali wange bamuyita Sali ali awo Kayabwe ne tiimu yonna gye tukola nayo muzeeyi Jingu abekabo wa ku lunch box mbatumiddeko obunaku mbagaliza olunaku olulungi okutwaliza awamu. Sula moto agamba nti gendayo akuguze motoka ku bbeeyi entono ate era akugamba nti gendayo owasula moto ku sente zonna zoyina asobola okubanga akuwa emmotoka ku bbeeyi ey'ekibanja mpola sente zoyina akuwa emmotoka n'asigala nga akubanjira yayambaza muganda waffe. Mwami Dankani kankubuli ekyewuunyisa abaana bali ttake bali mu kusoma
naye abaana abo abasoma bannayuganda bafuna zi basales esomero ettake batulaba kuliko gwe bayita Nabil Musa ne banne agamba nti basula mu kintu naye batulaba nnyo waliwo gwe bayita Nuwe Germany yankubiddeko nayongereza ku mulama gwe twateesaako nga naye alina engeri gye yagutemyetemyemu kale oyo nno naye yatusanyusizza nnyo naye kakati waliwo omwana e Dubai awo afuuyira mmotoka era agamba nti wakafulu bwaliko tebugambika naye mu kampuni gyakoleramu alimu omuddugavu omu yagula ka TV n'akateeka wali ne bakama be bamuleka bamanyisa awo ziweereza emboozi mu kati ng'akonekitinga kati agamba n'Abafiripayini bagigoberera naye tebagitegeera tebategeera lulimi naye bagigobera ne balaba abantu baseka bakola ki era bamujikiza n'okujikiza nti olunaku lwe lutuuse olwa pulogulaamu kale nno omwana oyo gwolaba yatwokyezza nayo yatuwadde sene empitirivu waliwo muwala wange mwana wa manyinaze ali Dubai bamuyita Alicia ne Lion Saluta abo nabo bankubiddeko ne bangamba kojja tukulaba ne banno omukyala bamuyita Josephine abeera UK omukyala oyo yagulidde mawe essimu yamutuwonyeza bamuyita Juliet naye abeera London Josephine talina kyeyampaddeyo Josephine olw'okuuma amawooyo nange kennyini yali siivinze ebyamawa nabirisiivinze buli siivinzi yamugulidde essimu yamaanyi essimu yamaanyi yamugulidde Samsung Galaxy S033s eyina 32 GB kakati omukyalo oyo yatuwonyeza mawa muganda wange manyi wangamba sikuwabudde microphone banji kuwera ddala ogikukwata akageri kawafunye n'essimu sanyula ennina eri okufuna essimu ey'ebbeeyi era ngenda bayimbira akayimba tirengere yali akulembedde ng'olwo mwe mukutta obusimusimu buno owuliriza ng'olwo mwe mukutta obusimusimu buno obufu sooka okwebaza omukyala eyangulidde essimu nyabo nkwebazizza nnyo lindako mukyala Josephine nkwebaza nnyo okuba nti wangulidde essimu eyo ate n'otwala obuvunaanyizibwa n'okuba n'ekifaananyi n'ogiweereza omwami ono era omwami ono naye mwebaza okuba nti wakoze mutima mubi kubanga wankubira nonnoonya nondaba mwami Faruku nkwebaza nnyo naawe okubanga osobodde okubanga oli eyo weekubye nabagamba wano era muŋŋenderere omanyi boogedde ku kyokumpa bwa chairman ate abamu ne munyiiga bunyiizi naye bandaba ne bagamba nti omusajja oyo bw'aba chairman ekintu kijja kutambula buki bulungi ensooka okutumira mikwano gyaffe mwenna abatulaba ku programu yaffe eno mwebale nnyo okutugoberera bannange ekyo mukola kirungi nnyo ntumira mukyala Shapiro nkwagala nnyo nentumira omukyala ani Ruthi waliwo abaami barooya nimawanga taleetayo sente tebamuwaye uniriza barooya abo balaba programu yaffe eno naye bamaze ogiraba naye ate bo ekyabanyizizza nti tugamba nnyo abantu abali ebweru nti buli omu ali ku kyeyo naye bo bakola kampani yaabwe bagenda ne basoma era bagenda kusaponsalinga akati kano bagambye Faruku wakomawo mukwase akati mukwase abasajja abo asobole okwogera nabo kwano gyaffe ababodaboda mwenna tubagala nnyo nti mutugoberera nakakasiza kubanga wabodaboda watandika okuvugira piki ye ng'atadde wano mu maaso kubanga bulijjo mbamalina busimu buno basonseka muno mugundi bamasavu naye ababodaboda poliisi ebatawanya naddayo okusawo ya Queen awo ebatawanya nnyo muyimiriza abaana ne mubajjako essente ate ne mubatulugunya atakuwadde n'omulaba bubi so ababodaboda bannange namwe tubagala nnyo abatulaba bayita Faruku awo ku Shoprite yansanze nangamba Dankani naffe mutufeeko temubanga ababaka abatunoonya nga banoonya akalulu bwamala ogenda mu parliament baddamu tuteeseza kuba buli kimu ekituukako bakimanyi ku ssaawa ya Queen awo nno bakwatirawo nnyo bodaboda naye bodaboda ekyewuunyisa nti ne bw'oba olina element tebabula kye bakutwalira okuvaayo weetaaga emitwalo 2 ku 15 nga bamaze ogitwala ku poliisi kyokka ezo sente teziba na lisiiti wabula kuba nasanzewo omukwano gwe bamuyita baŋŋambe kasaki yabadde yakamala okuva ku poliisi nga bagikwatira awo n'agitwala ne bamusaba emitwalo ameka yabadde yakagaba wange akomyewo era nebaddamu ne bakola ki ezo sente ziba na lisiiti wabula zo
zaba police simanyi ziraga mukama nsase naye buli kana kubakwata mwana yange bakwata pichi ziwere 12 awo wokka ku ssaawa ya Queen. Omanyi boda eyo omulimu ogwo nze mpulira nnyo abantu nga bakyogera nga baga nti boda ezombi naddala abantu abasumuseeko ala basitusizaako ku madaala baziyita nnyo embi. Naye ekintu ekyasinga okwonoona boda era nze nakinoonya n'enkiraba boda ku mulembe gwa Kayihura zagendamu abasirikale bangi. Dankani teri muntu alina mpisa mbi nga muntu wa security ng'amanya alina obuyinza ng'ate ali muleeya obalaba bye bakola. Era bosanga nga atomera n'emmotoka oba n'agikuba n'olina mbuzi ogenda kunkola ki okitegeera ku lw'okuba mwe bali bangi security wayingira mu boda n'esukka bambi yazoonoona. Era abaana ba boda obola bali mu buzibu obutagambika olw'ensonga boda ezo abaana bafootereza omulimu gwabwe n'abafuba okugwonoona bakozesa ogwo omuwendo gw'abantu gwe bateekamu omuyitirivu okukola ebitagwana ate nga jjukira omuwendo ogwo omuyitirivu tebagambwako bali untouchable. Boda yo tebagikwata bwe bagikwata alina kyajjayo n'akola ki. Omusajja yanvuga nantwala mu tawuni ekiro ne mugamba ate tuyitawo bajja tukwata nangamba n'ekiba kidde kifaanana kitya. Era otatuuka ku basirikale n'ayimirira vu gye baleko kale najjayo akantu ke n'agira ati n'akazzaayo n'akola ki n'agenda. Naye kwagamba ye yali avuga mu budde obususe ne mu kafyu nga oleda amenya mateeka naye ate yakulaga ali mu kukola ate akulaga nti akole ayina ne baakolera. Okitegera kyenkulaga kati bwe bitu biri mu boda ayinza kola ati boda abantu bano kye baba basooka okutegeera anti teri tabbu nga kusiba mulimu gwa muntu gw'otamutandikira oba gw'otateekamu maanyi gonna ng'agutandika naye ne gufuuka omulimu n'olyoka okola ki. Bafune engeri gye babatereezaamu naye nga bali mu mulimu gwabwe. Ababoda bano bafuye nnyo okubatereeza era tebannakiwakana. Era baagala nnyo batereere stage zibe gazetted basobole okwambala anti kamulokubuulira ebibuga ebimu naddala bino bikosa boda nga zirwanda wa osobola okulaba nti ewa boda w'e Makindi stage gundi. Kati ababoda bamu abakolera mu kibuga muno ngenda kugamba ekyewuunyisa basula mukono basula Kasanje bakera ne bajja mu kibuga ne bakolamu ebikolobero byabwe ne baddayo ne basula eri. So kakati senga abeera gazetted ne bagamba nti boda zino z'e Makindi zino zawanga nabagenda mu kibuga labirawo ntono waki w'e Makindi naye osanga omuntu nga asula n'okusuka emukono naye nga boda agivugira mu Kampala wakati okitegeera weewaawo yali badde agivugiramu webanga ye stage ye naye olumu n'akolamu ekikolobero ne batukoga nti bagaba boda mu Kampala nga ye ate yeddira mukono. Okay, baba mawa nangamba singa nabo bakolanga aba taxi ne bagamba nti buli mwaka oba buli myezi 6 boda ino wano okutwalawo ssente bweziti era ne bakola ne kastika nga kebawa taxi oba emmotoka ya buyonjo ne bagamba nti singa bakola ekyo nitutegeera ekituufu naye essaawa zino bakuvunaana ng'oli wa boda ne bakwata boda yo naye nga tomalina musango bakuvunaana. Baafuna ekizibu boda balinga bola b'ensanafu. Ensanafu ezo eyinza okutambula bweti bwekyuka bweti toyinza mumanya nti ate eriyo ebadde eno. Kati boda bayina ekizibu nti bangi nnyo kati ate mukuba abangi bo ne baba nga akoze ekikyamu n'atakoze ekikyamu tokola ki tomwawula. Lwaki ekyo nkyogedde kati omusajja ono ageze n'agamba nti owa boda yajja n'amutwala naye nga oledde muki mu sirikale nga toyina bw'oyabula kyono mukubanga olweteekako gundi eno n'ateekamu n'atandika ovuga pikipiki omuyita waki wa boda naye boda ekisinza ozoononera ddala nozerimbikamu era tekisoboka ekyo kuzitereeza ti bano bennyini aba security baagala ofeefuula nti ba boda naye nga bali ku mulimu guli gwe badde ogamba ye abeera abega era gwe bw'ogenda onyumya naye banne poliisi eno twandibadde twabookya dda biki ogenda olaba badde akutwala entinda ng'ate akukyamya kuki ku poliisi. Kaakati bwe buzibu obuli muki mu boda ti ba boda bennyini balina okwetereeza bo nga basooke beetereeze bo ng'abantu bamanye nti tuvuga boda zaffe naye wetuba ne stage eno oli tava eri n'akola ki n'atuyingiramu babeere nga beemanyi kubanga kati ffe olaba olwaleero tubadde wano naye era emmotoka wezirugaa ye emmotoka eyo ateze etya wano naye tugamba bantu baani badde ebikuumu bantu baffe ne tutambula nabo nga tutegedde abantu betukola ki
betambula nabo. So nze ndowooza ababodaboda twagala bategeeza nti tujja kulwana naffe okulaba nti eddoboozi lyaffe weliso otuuka likola ki lituukawo. Kubanga abasajja bano manyi nasanyuse nnyo David Komo yaze n'angamba nti omwami ono yali agala obwa president we Magere abeera ku programu eno agiraba. Era mbadde ndowooza nti ne President Museveni wandibadde okola ekintu ekyo ne weggayira mu kisenge n'akasimuko n'olaba. Kuba ffe tetwogera nti bintu nti tukyayi gavumenti wabula tuluŋŋamya. Ne tuluŋŋamya bw'aba opposition ne tumuluŋŋamya, bw'aba wa NRM ne tumuluŋŋamya. Kubanga naffe ku mpano guno tulinako era endowooza zaffe naye tweruŋŋamya. Olowooza tebandibadde buvunaanyizibwa bwa gavumenti okutereeza bodaboda okusinga ozikwata bulikana ku poliisi okubanga ezijjamu, kuba omwana yaŋŋambye nti babajjamu wakati w'emitwalo 2 ku 15 ate ssente ezo tezirina lisiiti era osobola okubanga wakava ku CPS booti ne baddamu ne bakubaka, kitegeeza era olina okusasula 15 oba 2. Si buvunaanyizibwa bwa gavumenti olowooza? Ebiseera ebisinga bodaboda nze nyina endowooza egamba nti lwaki gavumenti enteza kutale waggulu ku President Museveni. Omukulembeze w'eggwanga waba agenda e Masaka, aba bodaboda amugobera amafuta abagulya amagulire batuuka ku stage wali nga bassamu emitwalo 2 ba mutwalo kyokka bagenda bakonokako omu ku omu. Kati agenda okwenda okutuuka ekyengera nga abasimbudde 10 asigaziza 10. Kyokka omukulu Kyagulanyi Sentamu amiddwa nga Bobi Wine waba agenda e Masaka olwo okusimbula ekaamu kyasimbula ne bodaboda ngaaga. Kati bwe batuuka ekyengera ezavudde ekaamu kyanga zisigala awo bekyengera nga bagattako. Bwe batuuka eka yabwe abeekabe nga bagattako n'ebuka yawe batekaga kutuuka e Masaka ng'alina bodaboda emitwalo nga 2. Kati kyovula nti omukulembeze azinyigiriza nnyo nyina kyali mukulu yagambye nti mwe bodaboda musigaleyo curfew time. Naye ndowooza iye nga gavumenti yo ng'eno gavumenti eriko ezo oba bodaboda tezifunamu musolo oba okubanga tezaagala, kubanga nawulidde ejjo ku mawulire baagala bali mu kukola nteekateeka ezikuba mu ttawuni. Kyanaku nnyo nawudde minisita bamuyita ni Kyofa Togabye ejjo ku mawulire yagambye abatembeeki kati baganye kuba bagambye UPDF yeegatte ku City Council bagobe abatembeeyi mu Kampala. Can you imagine okuleeta amagye gagoba omuntu atunda ennyaanya amagye ku mawulire basaba UPDF amagye geegatte ku City Council bagoba omuntu atunda ennyaanya. Kwegamba nze tukandisa ne obuzalo gantu bali ne ggwango bali kuki omanyi omuntu onyigiriza nnyo nyine bisebe singo giretu musenze saanyu kuyinza mbyabufuzi ow'amagye engeri gy'omuleeta agoba omutembeeyi atalina mundu. Era minisita oyo yagambye anaagaana okugondera amateeka bonga ebaagala tebakyalina budde bwabwe bagenda ekitalya mugazi. Kwegangula ye minisita oyo gateyeefira nayo talina mutawaana naye mu mbeera ya bulijjo ngono naggwa mutembeeyi oyo zanduza nti gavumenti nezimbira abantu obwo obutale. Nomani kati gw'ova wano dda wano, wova wano kuba abatembeeyi abo bangi, wova wano dda wano. Ate abatembeeyi abo mulimu bamaama mulimu bataata balina abantu bebalabirira. Naye kati gwokedde ku makya minisita ovudde mu woofiisi omugende kati mugende bugenzi. Kubanga ano nze ndowooza tulina ebifo bingi gavumenti yesobola okuzimbirawo abantu obutale. Kyekibi ne ku kya bodaboda. Naye bodaboda okusooka kya byonna mwe mwenyini musooke mwetereeze. Nawulirako omukulu Jeno Katumba amalayo mu bali bagamba nti bodaboda ezo bagaze mu ttawuni. Saba mukama wange bodaboda eyo yakuwonya ne kutwala mu ddwaliro oba okyerabidde. Omanyi wane ekiwala bakikwasa engalo Buchamani yakubalo kijayanti. Mukama wange w'ekitibwa ndowooza weerabidde bodaboda eyo. Ekiwala bakikwasa engalo kakati bodaboda zino baganda bafaabo kati nga ab'okusoprite bewasanze n'abaawa n'ab'okumukwana akeedi baye tusaa mwekolemu omulimu mwetereze nammwe obubbi bwabasukka si mwenna nti muli babbi naye mulinamu ababbi si mwekole omanye ekintu kyonna nga tekiriiko omukulembeze tekitambula bulungi mwekolemu obukiiko mufune chairman vice chairman then awo mu gavumenti ekole ki ne gavumenti eyagala okujja okubatereeza oli aba akyayogera nga Matiya afuutuka eri Matiya aba akyayogera nga Jingu afuutuka eri kakati
nabo babeera confused ate tubanenya naye n'obukulembeze bwa boda ano butuufu tebuliiwo buli ajja wano waliwo 2020 buli stage erina chairman waffe wano mumanyi wawano waffe paka last ye muzeeyi balonda muzeeyi ono abakola kati buli stage erina chairman naye nze obuzibu bwange bwonayo buli singa omuntu bw'omukwata omubuli omusango gwokoze eki anti gavumenti ekola emisango n'egiteekayo kati bakwata mukuluma wanga bajjayo omusango bateekateeka edda nga bakukussaako ate eno gavumenti terina mbugundi alina musango yo kasooka n'okukkaanya nayo kyunge oba n'omusango era nalabye omusirikale tuggulako omusango nalabye omusirikale yakutowa boda n'amukuba n'oluyi naye ng'ekimukubi oluyi kyokka ne wavaayo omulala awo ku ssaawa ya Queen eri wanu we omulala najja ng'alina gwaweese ali muwanu we nga bw'ogambye yajja obujja kaadi n'avuga munene bakola ki in fact nja kusaba abakulu ba programu eno okutandikira ku muzeeyi chairman Mawa Faruku tufune olunaku lumu tugendeko tukoleko programu eno nga tuli mu bantu abo ab'enjawulo mu katale nga kubanga tikyasi gye mulina mu abantu abatulaba eno programu yaffe gye tukola si yesinga ate yesinga y'okulabibwa ddala mu zonna eziriwo ezigyetoolodde yesingira ddala kati ate n'egiddako tenaakulabikawo kati eno yeevuganya yokka na yokka kakati kuno abantu basobola okututeresaako endowooza zaabwe tugenda katikati nga kusaaya Queen tufuna abantu nga bano osanga bannaffe bali waggulu eyo banaakyusa kubanga TV zino weereeta bamawa FDC basatu mawa FDC omu ngayita movement basatu kati mawa n'abeera mu katu okay bwana Faruku ali kakati muganda wange Duncan njagala kubuulira ebigambo bino gavumenti gye tuyina tesobola kubanga eyagala kintu netakiteeka mu nkola wabula kyetayagala era ejagano kiteeka mu nkola njagala kugamba ebigambo bino taxi nyingi nnyo okusinga borders otegedde mu Uganda approximately oba ebigereke taxi eziri mu Uganda ziri emitwalo ngana okugeraageranya bakite estimated boda ziri emitwalo nga 10 emmotoka emu ya taxi weesimba eza boda zisimbawo 10 otegedde naye guno omulimo gwa boda nsobola kuwa boda gavumenti ezisolooza emisolo nga ziyingira abantu ne babajjako omusolo ng'ekola ki baziyingiza naye omulimo guno yagaana okugufuula omulimo omutongole ontegedde era wonna wava obuzibu yagaana okugufuula omulimo omuki era bannaffe oboolaba tosobola mugamba nti pamiti eriwa teriiwo so yagaana okugufuula omutongole kyova olaba bannaffe bakola ki babonaabona naye ng'ebajjamu ki sente yabalekerawo embeera eringa egamba nti abapoliisi bwe banayagala ng'ekyokulya okuweerera abaana baabwe n'ebirala sente bajja zikuŋŋaanyanga ku ki ku bannaffe ababooda so obuzibu bwonna buddayo mu mbeera eri bweti Faruku muganda wange Duncan obuzibu bwa boda bwasingira okuva bwajja mu mwaka gwa waliwo ekibiina ekyaliwo kye bayidde bayita boda 2010 eky'omwami gwe bayita kitaka kakati ekitata kakati boda ezo zaleetawo embeera gavumenti yakizuula nti be bantu abeegattira awamu nga basobola okukola ekintu n'omutima gumu nga basazeewo otegedde nga basobola okukola ekintu kimu n'omutima bakoze eki gavumenti yagulekawo era yabalekawo naye nga yagaana obbatongola mu butongole nsobola okuwa example economy yonna yateereddwa ne bagamba n'okugamba endongo bagenda giggulawo nga 24 abantu batambula ekiro boda zezibatambuza zezitambuza ow'ebbaala avokola zezitambuza gwe wa restaurant zezitambuza gwe omutamiivu addaki ewaka naye yakulaze nti boda ate newankubadde agenda kutendongo economy agite boda zigenda koma ku ssaawa egi boda loza lwaki azeekengera so guno omulimu yagaana okuguteekawo mu butongole era ayagala bagoba mu kibuga nga bwe bagamba basigale nga babali mabbali w'ekibuga olw'ensonga bano abantu asigala abajjako omusolo naye omulimu yagaana okugutongoza ekyokubiri waliwo ebiwaja ebirwana mu gavumenti abamu be bali bannannyini ba boda
abalala be bannannyini baki tugende ba taxi kakati bano balwana ebiwayi byombi ne gavumenti yagaana okuvaayo n'ebiruŋŋamya ate bali bonna ababikulira bali wakati mu gavumenti ontegedde nga bw'olaba mu paaka wali ono omwami sima bamuyitaani David omumanyi oyo omwami mu paaka bamuyita erinnya lyo bamuyitaani so bali abo bavulungutanyi banoonya ssente zikkuse embuto zaabwe naye tebafa ku bulungi bw'abantu so fe tugamba gavumenti mu Uganda boda zisinga okutambuza abantu nawe nyine bakirabyeko kuba ze zayamba omukulu yamba okutuuka ne bazibasaameka ku mulyango go boda ekola ki ekutuusa so omulimu guno bave bagutongoze bazigazetinga stage abantu babwe pamiti otegedde mu butongole omulimu bagufuule kubanga gulisa abantu bangi n'abantu bangi bagufunamu kino tubadde tukyogera nako emabega kaawo ng'abantu abakola emirimu olumu bagikola mu ngeri ya kyenyeji nga wola ba promota we baali ng'omuntu olumu okera bukezi n'ogamba nti kati nze ndi promota okitegeera naye abantu ne baba gazetted mu ekyo okukola ki okwetegereza naye ne bagamba nti gwe mukulu oli promota waawa kakati ate gwe ebisanze tebikusaanidde era nga mawe mwagenda mutematema nga mujjamu abamu nga mutereeza abamu ekintu ekisinga okuba ekyetabuka nkibabulira olwaleero bodaboda ng'amaanyi geeyina ne mu bungi bwayo mu mulimu guno ogwa bodaboda gavumenti erina omusolo wegufunira ofuna kyenkugamba abantu bagezako gazetinga ekintu ekyo nga bagamba wakiri ew'omuki omutwalo wakiri ew'omutwalo gumu oba mwaka oba mwezi naye nga ew'omutwalo gutya gavumenti esobole okulaba ng'eringa esolooza ssente awo ezisobola okuba eki ennyinjiko nga era watumuda bwe yatandise osolooza abaana b'obukompyuta mwafunye olukusa tumuda yafunye olukusa okusolooza UPRS yagiwadde olukusa n'ebitongole ebirala okusolooza omusolo wansi okitegeera kati abaana abo tebagenda kuddamu kutikka kompyuta zaabwe kuzijja mu library kukola ki kudduka omutwalo ogwo gwaba mutono naye ate guba munene nnyo ku gavumenti ogukuŋŋaana kati bodaboda nze mbadde mbasaba bakoleyo obukiiko obusobola okwerwanira naye balina tererera mulimu gwabwe anti dankani ababodaboda tebanyala gye bagenda kukola walala Uganda terina mirimu kuba negibeerawo egitta kati okuddira omusajja wa bodaboda ate omujja mulimu gwe akole ki ye obutayimbwa bwowulira ate bonna kye bakola anti ngenda kubulya Uganda yesinga odobonkanya emirimu naddala gavumenti eno nga tenajja abasajja base tulite mu bodaboda tezigenda kuteera ne wekiba ki gavumenti yaffe ekulemberwa omukulu president Yoweri Kaguta Museveni ekituufu abavubuka temubateereddewo mirimu kyekisooka ekyokubiri omuntu aba yakera ku makya n'agula bodaboda baganda bange bodaboda yagira ku milioni emitwalo 8 sawa zino eyingidde milioni 5 mu nsi za Africa Uganda esinga oseera pikipiki okitegeera so nti nze nandige president Museveni yogera ogambe nti bodaboda zikome ekibuye okitegeera awo bayiye entambula ndala etuuka mu kibuga omuntu oleme mukwata leero n'enkya nga tamanyi nsonga lwaki okoze eki omukutte by the way nina n'erinnya ly'omusirikale olwo akuba nti saagadde ddiyogera naye oguddako bwe naamusanga akola ekikola kye kimu nja ddiyogera yakutte omusajja n'amukuba eri omusajja aweese omukazi naye akati ono omusajja ategeera oba alina amagezi okitegeera so nammwe abatuma abasirikale abo ne mubaga nti yo twetaaga emitwalo milioni 3 nga tuzijja mu bodaboda kyemukola kibi nnyo muleke abaana beeyiye abaana bakole ssente muteekewo amateeka bodaboda geyina okukola okubanga eyimirizawo omulimu gwayo bodaboda emu esobola okubanga eriisa abantu 20 lwaki nti Uganda ne gavumenti yaffe temuteereddewo bantu mirimu mwe bagenda kujja ssente zaabwe omuntu gwogoba mu kibuga mutembeeyi tumuteereddewo walaga talina ssente zipangisa dduuka lwaki mmwe nga temunaba kulowooza nti muyina kulowooza kunyigiriza muntu wa wansi wali tosooka n'okola ebyo ebintu omuntu wansi byanaga nti wabikola naye nze ate abituukiriza mwe mwerowoozaako kwewuuba mu ntebe zammwe nakweyagala kulya chipusi na chicken nakweyagala mu mahoteri ga bbeeyi omuntu wansi ng'akaaba naye omuntu buli bw'akaaba suubireyo nti amaziga ago nayo lumu oli gakaaba mukulu Ssegirinya ne Ssewanyana ekiwandiiko kya Ebaluwa yafulumye nga bagamba nti tebafiiriddwako abakulu be bali nabo bali mu bubaga bazimba mayumba bagenda bweru kunyumirwa nebo ng'abantu tebakyasayo wadde ka buli obugawe butera okuwandiika free gundi ne bagamba mulowooza bo tebeerabiddwa
mu struggle eno struggle banavaayo banaba bakyali mu struggle nga y'abaami abo oba ba honorable baffe kibi nnyo okuba nti batandise okubanga balaba nti babanyigiriza n'oludda oluvuganya lwennyini bannaabwe tebabafuddeeko naye nze okukisinziira nga bwe ndowooza oba ekirowoozo kyange kubanga nabe naalabika yagudde mu kibiina ekyo mungi kubanga abo bakyalaajana naye ate waliwo n'ababaka abavuddeyo bo tebali makomera atandika okwoleka obuziina bwabwe ne bagamba ssere twazijja wano kugamba ndabanga nabe atandise okuyingira mu kibiina ekyo abali mu kkomera balaajana ebyo byonna biri mu kibiina kya NUP naye wadde biri mu kibiina kya NUP naye ate bikwata kufe baki bannayuganda kubanga Ssegirinya okuba mu kkomera oba arani n'atafiibwako naawe munnayuganda kiba kikuluma kubanga olulala Ssewanyana yaliyo n'olulala ajja kuba Dankani ajja kuba Nambeemu ajja kuba Masias Mpuuga tuleme omuze gw'obutafiirwako ogwo nze ndowooza twandigwekubiriza ne tubanga tulwana kubanga palamenti naddala abaludde oluvuganya balina obuyinza bungi nnyo tebasobola okukeera nga lwe bayambala t-shirt ne bayambala t-shirt baali balina ekigendererwa bayambala oba bafuluma bakola kiku ebyo bafuluma palamenti nze ndowooza mwali mukola ekintu ekyo bannammwe basobole okukola ki okuvaayo waki mwakivaako nga bannammwe olwedde tebannakola ki tebannavaayo mwandibadde musigala ku mulamwa ogw'okubanga mubalwanirira lwaba nti mwami Museveni alina ekizibu babaka baba bakyalwanira kino ate nga abaleetamu ekiteekateeka kugamba n'abawugula naye tubeere ku mulamu ogumanya nti bannaffe tubalowoozaako tubalabirira tufaayo tuteeka gavumenti buli kadde ku nninga Masias Mpuuga simanyi lwaki buli lwoyimirira mu palamenti gwe lufuule luyimba n'ekibadde kiri ku jenda kireete ogambe bannange Ssegirinya ogambe kiganyi bakansala b'e Makindye temuddamu kutula mu kanso bammeeya temuddamu kutula mu kanso naye tuweeweeyo olunaku atisi tugambe tukungubagire baani bannaffe tulage okwennyamira bannaffe lwaki tebalivaaki tebava mu kkomera kubanga omanyi ekkomera eryo bwana Dankani walayamu kankubwire bw'obeera mu kkomera simanyi obakumu waliwo gwe baali basibyeko otuuka okulowooza nti banno tebakola ki tebakufaako ne baba bakufaako naye otuuka olowooza nti tebakola ki tebakufaako so abali mu kkomera bannammwe bayinza okuba babafaako naye gavumenti mugimanyi bulungi bwetambuza ebintu byayo ate era yeyina omukono ogusembayo ate era nammwe abopposition bwemubanga nemuva ku bannaabwe eddala nga bwe kiri mufeeyo kubanga bannammwe mwakyogerako nga bakabatwala awo ne mwetalaatala ne mukikomyawo ekintu ekyo tekinnaggwa abasajja abo bakiikirira ebitundu bye mumanyi ebya Kampala omuli abantu abanyigirizibwa bwewanayita emyezi 6 simanyi kati oba giweze emeka nga bateekawo by election bagenda mu gwa mwenda giweze kati ojjalaba kati singa bibadde ebitundu bino bye bamanyi nti basobola obiwangula aba NRM bandibadde baleesedde ekiteeso ne bagamba nti tubajjeyo naye lwakuba kikyabasibyewo bamanyi nti aba NRM ne bazaawo okuwangula wano e Kampala tebasobola kola ki kuwangula naye singa bibadde ebitundu ebyo bamanyi nti tusobola okyankalanya wandirabye nga basaba ne tufiirwa olwo ababaka abalungi ng'omubaka w'e Kawempe abadde azimbye ebintu abadde ayambye banne omubaka wa Makindye abadde ateeseza banne abadde ateeseza abantu b'ab'ekitundu so nze nsaba ababaka ba palamenti mulwane okulaba ng'ensonga eyo egguka ekirala mwabavaayo simanyi nateeka sente zange mu kalulu sente mbadde nzijja waagundi bannange waliwo olugero olugamba nti eby'omunju tebyatulwa bwe luli oba tebitottolwa so tosobola kubeera ng'otottola kuba kaadi gy'oliko yakuyisaawo oba yakuyisaawo mu bubi oba yakuyisaawo mu ki temusooka kwerangira kubanga naffe tubamanyi wadde tuli mu palamenti naye tumanyi nti mulimu abalya mu luzise ne mu lulime ekyo tumanyi nti mwe muli naye ate temusooka kutuuka kweyabya kumalamu bawagizi ki bawagizi maanyi abawagizi bajja kuggwamu amaanyi olw'obuntuntu obwo bwe mukola kubanga abantu balya naye nobasanga nti tebyajabiza ate ne bwoba ofunye ssente sigala ku mulamwa kubanga oli tagenda kutugaazi kusesemye mu bulago wadde ng'abamu babasiba nti banawulidde noono omwana yakola TV ono Kazibwe Bashir
mpulidde nti nawuliddeko nti atudde ku maggwa sinnakinoonyereza nnyo naye nawulidde nti naye ate alina byeteeseteese okola ki okwasanguza so embeera eyo nze ndowooza tetugigendamu nnyo kubanga emyaka twakamala omwaka gumu tuvudde mu kulonda abawagizi bakyali mu bulumi abantu mugenda bamalamu essuubi abantu bagenda mubamalamu essuubi mmwe bennyini so ensonga eyo mugikwate bulungi ng'abooludda oluvuganya Ssewanyana bave mu makomera. Nze nno munaye kambabuulire waliwo wano mukwano gwange aŋŋambye abatumiddeko nnyo bamuyita Hussein ali Denmark n'omuwala bamuyita Nabukenya Aisha ali Saudi Arabia naye nga tugenda ku nsonga eno eri sensitive nnyo Duncan njagala olowooze gavumenti y'abanakyemalira mu nsi yonna omanyi kyekola eddira ebitongole byonna ebyali badde eby'amaanyi zoganizo nezaali badde ez'amaanyi okugigambako ogivuganya oba ogikola ki nezimalamu amaanyi kati mu kumalamu amaanyi bakozesa obukodyo bungi mu nyongwesereza eri ojjukira nti State House bagiwa obuwumbi 950 mu supplementary budget kati olwaleero mu budget empaya badde etandika okusaba yasabye 4 buwumbi 4 sente za State House naye nga ze bagabirako ba full figure batakataka simanyi ba Michael simanyi bani ontegera kye nkugamba full figure amulabako nga ali side eri namulaba okumujjayo manyi kye bamukola kwata emmotoka kwata sente oli muwabuzi okitegeera kati kyengeza okugamba nti abantu bangi be bagenda oggula nnyo era abantu bangi bajja kuwanduka mu struggle kubanga buli omu ayingira mu struggle aba alina kyayagala waliwo ayingiramu nga yayagala sente era bw'anaazifuna ajja kukola basajja mivule wabawulirako baddawa ye bali basirika kabaka kodyo kamaanyi nyaako okujja mu system n'okola ki naye ngenda kubuuza abantu bagenda bagamba nti abantu twalidde Ssegirinya naye Ssegirinya kati bani abamulwaniridde kubanga oli akwata n'asiba nga bw'ayagala ne tugenda mu mateeka n'amateeka negakkiriza nti bamute nga ne balooya basinzidde bagambye nti NUP yayungudde ekibinja ky'abalooya ne bagamba nti bakole ki bagamba mute bamuta ne bagamba nti ate ontasaanidde kukola ki kuteebwa naye nga kooti emaze okusala nti bakole ki bamute kyongezako okulaga nti wano olwaleero nga tuli mu nsi eno eyabo nga muntu oyina kugamba nti sooka oyogere n'oli alyoka asalewo naye nga si tteeka lyerikola abantu bangi bakyabonaabona nnyo era ngenda balaga ebintu 3 bino byonna bitambulira ku politics atambuliramu obulimba bungi nnyo kubanga tulabye ebbanga ddene nga tulimbibwa owa Uganda yagendamu obunyaguluzi bw'otalabanga okuwaayiriza okususse abasajja balina agenda yaabwe era bwe basobola okujja ne bagamba nti gundi nno twamuwa ssente ate era basobola n'okuteeka kazito okusinziira bo kubanga basobola okutega akanyeebwa naddala ng'ojja mu sisitimu basobola okutega akanyeebwa ako nga kakubbikira nga senga oba tokoze kye baagala osobola okukola ki nze nno kye mbadde ndowooza nti NUP ekoze ekimala ku Ssegirinya kiriwo kyekoze teyina buyinza ewaddeyo luli bwe mwalinga muyina be mubanja buli lunaku mwabeeranga mawulire buli lunaku mwagendanga mu makooti mpuliriza tugenda mwena mwagenda mu makooti nga buli kaseera mubeera ku social media free gundi abamu ne mwambala ne t-shirt zaabwe kuba ekyaliwo nga Nubyani ne Edimuto babasibye buli muntu kumpi buli muvubuka twamuyitako nga yambadde t-shirt ya Ssegirinya Nubyani ne Edimuto naye kuno sikirabyeko ojjukira bakwata abaana ekalangala olujjukira bulungi era t-shirt ezo zafuluma wuliriza bwe bakwata abaana ekalangala bakwata bonna munnamawulire ono yani ye naani ono wa BBS omuwala oyo
nakamya ye nakamya kati baba kwata bana nayo baza wabbali nenga bamaze bakwata bakwata Bobi Wine yene bamuzaawa emageri omanye chukolo ekyo lwaki bakikola bwe batyo okumalamu batuuke essaawa nga target tebakyasobola gikwatako olumu naye balaba oli w'amaanyi kati baagala bamalemu bano bonna bamwetoolodde amaanyi nti mumujja kukwatirwa kemunaagoberera aliwa ono akakodi ako gavumenti ekakozeseza ebbanga ddene nga bwekwata Bobi Wine oba beesige ye muteeka kasangati yasikuganye naye nkugambye bwe nti bwe basiba abaana abo ne Ssegirinya emu kubambala t-shirt ezimu ez'abaana abo ba Edi Mutwe bayita bava mu kamwa k'abantu ba Edi Mutwe n'omukulu ennyini nga tasobola kuweza wiiki nga tabuuzizza balenzi be bali ku ki owulira naye kati ssaawa zino abakulu bo bagamba okubutafiibwako bwabwe okimanyi kati bamala omwezi nga tetubalabye kwadde mawulire n'akamu badde nsaba nzikiza ennyongereko Duncan ekirala kyenjagala namba emu kyoyogedde ekituufu wali wonna w'oyogedde nti balwanye mu ngeri y'amateeka okuteekayo empapula kooti nekkiriza ne bagaana okikola ki okigoberera oluvannyuma lw'ebyo byonna bikola kooti n'egaana oli kyagezaako okugamba kiki etukozeewo kuba kati kankubuulira amazima wali olabyeyo eyeekalakaasa tibategundi kubalala bibaddewo ekyo kyengenda okgendako Bobi Wine bana muleke mbabuulire bwakwata ekkubo najjo mu tawuni okwekalakaasa wuliriza nti wulira kambagambe kino era bino byonna mujja byogere era mujja bireeta ne mu ngeri endala olw'okuba nti gavumenti ekola ebintu bino etakulekerawo option olwaleero gavumenti Bobi Wine wanakwata mu kibuga okujja okwekalakaasa bwe banattamu abantu nga 2 kuba batandikiramu 2 ku lwa Bobi Wine okutta nga bagamba sizza abaana baki babantu senga agamba tugenda kwekalakasa okulwa Ssegirinya bajja gasoosako baana bo waliwo okwekalakasa okubeerawo kuba kwabiriko sokoleke uliriza waliwo ebyali ku kitebe ompulira bwe basiba bali abaana ne babayita bonna ku kitebe ne batuula abo byona yagamba kati ne bwentema ompulira mpuliriza kwolwo meeting yali etudde kuteeseza ku baana baliwa be basiba kati ono naye abuuza eyo pressure nga kunze sigirabawo kuffe kwala ne Ssewanyana ne Ssegirinya sawa zino singa Ssegirinya abadde bweru nga balina omubaka omulala gwe basiba singa ali busy ebibiina bino byolaba ebya opposition biina amaanyi gaabyo ebikoma ku state Ssegirinya bamusiba ng'omukulu yagambye nti bakole ki kyovalaba ne koti we yamuta baddamu ne bamukwata ne bagamba tebamuta nze kyasikanya naawe byonna gavumenti yebikola buli kimu era tegakyakola era mukubanga tegakyakola puresha y'abantu nga bwe kera kumakya ne mugamba nti amaanyi gali muki puresha y'abantu bamenye kiko uliriza amaanyi gali ki Devicom yamusooka mumenyo kiri kyemugambye nti amateeka tegakola mu Uganda mujja kuubisa abantu amateeka gakola mu Uganda era weegali kinjagala tukkanyeeko kitwagala abantu atulaba tutandika okulowooza nti tubeera mu kaliyuki wano amateeka gakola wabula gakola gatya amateeka gakola naye gakola kwani ekyo kyekituufu naye nga amateeka weegali gakola amateeka gaba gali ku muntu omu kyegagaba tegakola anti gozizza omusango nkubuza ekibuuzo enguzi nnungi oba mbi enguzi nnungi nze wano webale nnyo nadamu gavumenti eno kaakati mwami Ssegirinya ali kitalya yafulumiza ekiwandiiko ng'ayagala tebamufuddeeko okumufaako yadde ategeeza ki aba NUP tebamufuddeeko ono nze nsinga ndowooza okwagala nnyo Ssegirinya bamutenze nga nze kuba amadinnya ekyogako emirundi mingi nga nti Pulezidenti Museveni manyi nti olina obuyinza obwenkomeredde obuyinza okwogerako n'abalamuzi abo n'ababaka engeri bayambamu omwana oyo n'avaayo oba n'asalirwa omusango ogumuvunaanyizibwa n'akola ekibonerezo kye naye Ssegirinya bw'abanga yavuddeyo n'agamba nti bamufuddeeko ayinza okuba nga mutuufu naye kye saategedde okumufaako yadde ategeeza ki tebamutwalira byakulya wajja mu kkooti tebagendayo tebamukubira simu kumubuuzaako
saakitegedde bulungi. Pressure y'abakulu kuba n'obudde bwe yalina okudda mu kkooti teyaddayo. Anti ayagala bateekawo pressure ate okuteekwa kumenya mateeka ayagala twekalakaasa ate. Ate bulijjo mugamenya. Nze tujja kwekalakaasa olwa Mwami Ssegirinya kumuta tugenda kubitambuliza mu mateeka. Omanyi Duncan kiba kirungi n'otambula n'enjuba n'ogwa nayo. Kibi nnyo enjuba nga yakagwa ate gwe n'oluzuukuka otambule. Kakati mukulu Ssegirinya Honorable gyali wabi nnyo. Era bino byonna byekulungula bidda waggulu ku mukulu asembayo waggulu. Ssewanyana. Ngambye mukulu Ssegirinya oyakunjogeza bye sseogedde. Anti ze ngambye mukulu Ssegirinya aliyo nani n'oyo gw'ogambye ebintu bino byonna nga tetunagamba nti mukulu Ssegirinya abantu bamufuddeeko. Nze nandirowoozezza Mwami President Museveni afuga eggwanga lino. Kola kyonna ekisoboka mu mbeera ng'oli muzadde Ssegirinya aleetebwe mu kkooti aweebwe ekibonerezo ekimugwanidde. Naye bamuleete bali ku musango gumu anti nze manyi Ssegirinya. Akutwala ananiye mukulembeze mu kitundu. Nze neetwala wano. Balonda ani muno? Namulondera mu nsobi nali sikitegedde. Kati nawe tugenda kujja kuba n'ekyenda byo. Mukana Anti Duncan nze simanyi kwogera kintu kitali kituufu. Nze ngenda okwejjuukiriza nga nva mu kulonda nga mulonzi ne ngamba yakigenza nyina ekikyamu. Handi mukulu Ssegirinya mukulu Alani yajjako awo n'atuduulirawo mu kati abo mwe temwaliwo n'atuduulira. Yalina omwana awo omwana avuga borobodo bamukwata naye n'amugamba Honorable ne bano nno balonzi bo babeera ano mu kati laga tatoosheke babeera mu kati balonda akati kati nzooga nti mukulembeze naye Ssegirinya gyali embeera gyalimu si nnungi. Ekisooka abantu abamulonda abeekawempe bamulonda kubakulembera. Nja ono omukyala yani weka mu kyago balonda yali loya waabwe Sami Malembe ne wekitibwe Elias Lukwago ne loya yani ono we Masaka Mpuuga. Simanyi kutatira mukulu Matasi Mpuuga simanyi lwaki omusangulu gukyamulemeredde kuba gye misanga agimegga nnyo. Simanyi lwaki guno gukyamulemeredde omukulu Matasi Mpuuga simanyi kiki guno musanga ki gukyakume olemeddwa okujjayo omwana ono. Naye nga bino byonna ne banaakola batya ng'owo waggulu ansi eri waggulu. Pozi nga Ssegirinya agamba ffenna tukwate olunaku tugende kuseta tulaba tukupira amasasi. Okay. Baba Faruk Ali. Gana Duncan ensonga ya Ssegirinya ne munne Alani Ssewanyana nkulu nnyo. Nenze kino njagala kusooka kigamba abantu bonna abajja mu mazina g'enkima aga okukyusa obukulembeze mu ggwanga lino. Omuntu yenna ng'alowooza ali mu struggle nga bwe boogera ng'alowooza nti yajja kuzannyamu kwetaba mu bwetabi kubeera awo ekintu kye bayita okuggyako nakyemalira oba omuntu abadde mu buyinza emyaka egiwera 3 wano mu Afrika tebakiyita kya muzannyo. Anti oluma n'oluma omusumaali ne gugaana okukutuka ng'okyaluma. So abantu bonna abali mu struggle abagamba sima twajja mu struggle sima tukola biki bannange okununula eggwanga n'olujja we liri okuliteeka w'olyagala si kintu kya kuzannya mu buzannyi. Nsobola bawa example. Omusajja oli e South Africa Nelson Mandela bamusiba emyaka 27 otegedde mukomera bakisibe Bobi Wine kati najo. Anti nkugamba nkuwadde example bamusiba emyaka 27. So bannaffe bano abalala abali mu kuzannyamu obuzannya balowooza nti eggwanga bonna abali mu kuba endera abamu okukyusa eggwanga balowooza kijja kuba kya mwaka gumu myezi 2 si kintu kya muzannyo. Naddala omuntu nga yalinga foundation nga Mwami Museveni bwe yajja nga yeetegese. Mwami Museveni yajja yeetegese si wa kuzannyirako buzannyizi. Nga njala okudda ku nsonga yennyini yaba Ssegirinya ne munne Alani Ssewanyana gye bali si walungi. Nenjagala bakkirize njagala kuwabula muganda wange David Katono. Ebintu by'obukulembeze mu ggwanga tebyali badde nti bya muntu nti yasalawo. Wabula structures mu ggwanga zirina okuba nga zikola.
essiga edda muzinga likola, parliament ekola amateeka ng'ekola, ne executive ng'ekola ki paati yayo ekulya omwami Museveni. So abalanzi babakedde ku makya ne bagamba nti omuntu ensonga bweti ne bweti bamute oba bamwe bondi lyali badde ng'etteeka likola ki likola. Wabula si mwami Museveni kuyimya n'agamba ekyo nkikoze eki nkisazeewo. Ekyokubiri, NUP yasooka n'ekola bulungi era nga muganda wange Mawa bw'ayogedde, basooka ne bakola ekisooka naye baatulaga nti baluuzinze mangu. Otegedde baali badde basiga newankubadde tebalina majority mu parliament, ne baali badde abantu babalaba nti bataddewo embeera buli kaseera eteekako pressure. Eteekako pressure era nze omusango ngo basalya ebitundu 25 ku ki ekyo kigambe namba emu nga takitegeera. baali badde basalawo bateekako pressure. Mwami Museveni tumumanyi ne banne nti wabaawo embeera emu babaabo bye bayisaawo kubanga twabimanyiira, era ffe opposition tetusobola kuyisaawo tteeka nali mu parliament kuba tulina majority. Naye abantu baagala basigale nga babalaba nti muyina ensonga gye mukola ki gye mutaddeko amaanyi. Bannammwe wuliriza, bannammwe bali munda. Era ekikyalemeza Ssegirinya bonna nkugamba mu kkomera baagala baveeyo bawanike nti ebintu twabirimu, tusaba kisonyiwo. Otegedde ekyokubiri ekiddako, abantu b'e Kawempe ne Makindye tewali bujuliza nti bwavuddeyo. Abantu b'e Kawempe ne Makindye naddala ab'e Kawempe abalonda Ssegirinya abalonda Ssewanyana olindeko nsose wa Ssegirinya, nsose wa Ssegirinya. Ssegirinya amalwaliro n'ebintu ebirala bikolera ani? Simwe sirabanko bantu b'e Kawempe nga bavuddeyo ne bagamba omubaka waffe bamukwata era tukozeewo olukundi tuli mu kwekalakasa mu ndekalakasa y'eddembe. Sikirabanko ku mawulire gonna balinze principle. Sinnakiraba nza nti bwe mmanyi bwe bagamba kubanga etteeka bwe likola ki Mawa, etteeka si bwe ligamba bagamba kwekalakasa okw'eddembe mu nsi yonna. Etteeka bwe ligamba mu kwekalakasa okw'eddembe. Abantu b'e Kawempe mu mwalonda Ssegirinya, temulaze nti abaka bwe mwalonda mukola ki mubaagala. Muli ludda wa sibalabanko nga mwekalakasa. N'ab'e Makindye bwe bati, n'ab'e Makindye bennyini abalonda Ssewanyana mwalivuddeyo ne mugamba nti gavumenti twalonda omubaka waffe, omubaka bamulonda alina kukola ki baweereza. So bane mulindeko mumalirize emyezi gye babasibye abantu tebafuna buki buweereza. Ekisembayo mwami Museveni etteeka lyagamba lyasibiramu abakulu bano, abaka ba parliament baliisa tebaliisanga. Kitegeeza bano abakulu baliyo muki mu nsobi. Abaka ba parliament nga bakulya Honorable Mpuuga gwempe ekitiibwa ennyo, omubaka w'e Masaka Mathias Mpuuga mwali badde mwongera muteekawo embeera. Newankubadde mwami Museveni mumanyi nti ebintu byakola bikola weerwaki w'amateeka, naye abantu munnansi ali wansi ayagala bbala nga muli bize. Nekirala njagala ntegeeze muganda wange David nti abasajja bano bagendayo mu kkomera era eggulo mwami Mpuuga ne Secretary General w'ekibiina kya NUP n'abalala bagenze mu kkomera ne balambula abasajja bano. Naye abantu ba bulijjo baagala kulaba action. Njagala owulirize kino. NUP eyisizaawo embeera yonna gyebadde esobola mu ngeri y'okwagala okutaasaani. Naye mu parliament sinakiraba. Ennaku ezo baasitula ne mama wa Ssegirinya okujja mu parliament. Wamulabako? Wamulaba ku fulo ya parliament nga NUP yemuleese. Annyonnyole sipiika era amwegayirire kubanga yajja ku TV ne yagayirira president okuta omwana we era wonna kyakola ki. Abasawo ne bagamba nti yeetaaga kujjanjabwa era ne kikola ki. Ne bawakanya oda ya kooti, ne bawakanya oda y'abasawo. Okiwulira? Ne okusaba kwa nnyina ne bakola ki? Ne bakugaana. Kino kye tukola ne propaganda n'atambula kulowoozesa balala bonna abali mu struggle nti tebajja kusobola kutaasibwanga nga bakoze eki. Kuba batalizaawo omu Kyagulanyi era ne bamulaga ne bagamba mumulaba ndowooza mumulabye kati yagenze ku pate eyo. Naye muganda wange ono kyagambye kibadde bwe kiti. Ompulira mbwe kiteeka kyennyini kye bandibadde basibiramu Bassegirinya tekinnayisi wasiba ogambye. Kyengezako kunyonnyola etteeka weeriri. Naye wuliriza kye nkugamba nze kyennenya
ye sababi wa government yayisibwa uliriza n'ababaka kyenenya ye sababi wa government omuwabi wa government aleta omuntu n'amuteeka mu kkomera ate ne batandika okugamba nti bakyanoonyereza kufuna bujulizi baba basibye waaki gwe batalinaako obujulizi nga bakyanoonyereza ekiwulire nambemu ate olwaleero nsobedde nnyo enteesa gy'oteesezaamu ku kintu kino kubanga onyininyini okimanyi bulungi nti gavumenti ya wano eyina ebintu byetasobola kutambuliramu naddala okugamba wadde amateeka weegali ye David omukyagambye ne gakola kuki ku balala. Ekyokubiri kikyogamba nti bakoze buli kimu bw'omala okukikola buli kimu ozzaako okinga buli kimu kibaka bwe basi ekyo kyengendo lindako nkubuulire wano enneekalakaasa nnyingi olaba abasajja abadde bayiwa obubizi ku gundi ku palamenti ne bawandiikako ebigambo lindako simanyi oba okegere Ssegirinya n'ayiwawo obugoye okegedde obugoye babukwata ne babusiba oli n'ayiwawo obubizi obaide tulina okubeerayo ne actions ezikolebwa nga noziba si zino zakuba mayinja kugenda kwekalakaasa ne ebipande biwandikibwe abakansala kyegambye bakansala bagambe nti tetugenda kuteesa olwaleero bagana okuteesa baasibaani baasibaani ab'ennamasuba bagende tugenda kuteesa omaliriza Dankani nzikiriza mbaddemu nga we mubuuzizza okwekalakaasa mu myaka gino ebiri kwe naakalabako mu Uganda okubadde peaceful demonstration kubadde ye kandiho no gwe baagana mu Amerika kandiho bamuganya mu Amerika wuliriza kandiho bamuganya mu Amerika wabaddewo abeekalakaasizza genda ku mawulire Uganda peaceful demonstration nze kyembuuza no kyenjagala obuuza kama wagambye nze olunaku lwaleero nange muganda wange nabimusina kumutegeera mumpulirize mwakyala ategezawo kiki kino ate oli mu kutubuuzaabuza ate olunaku olumu nambooze yali ku TV n'agamba omusajja yali Luweero eyo yalwana ne President Museveni oluvannyuma lw'okumala okulwa Museveni ayingira mu bukulembeze omusajja oli n'amuvaako omusajja n'anoonya Museveni n'amubulwa n'anoonya omukulembeze n'abulwa omusajja kyeyakola ng'ayita ab'amawulire ng'abatuuza ng'agamba ab'amawulire ebigambo bino nze ŋŋenda kuva mu bulamu bw'ensi eno naye nalwana ne President Museveni mu lutalo naye yaleka amasasi ebokisi nga 4 ziri mu kisenge ewange n'emmundu njagala kufuna ngeri gye nzibawa amawulire gali gaakazannya nga Museveni atumizza omusajja ate Dankani togenda kunzikiriza kunyonyola kubanga siwagira kyowagira towagira kati njagala owulirize kyenkugamba wuliriza togenda kumpa lindako kansooke nze malirize nkugambye peaceful demonstration wano yaliwo nga baweze kandiho mu Amerika mu time emu gye yaliwo n'abasawo baali baagala beekalakaasa abasawo bavaayo kwekalakaasa militale yabakoona emigere abasawo nga bali badokita nga bali mbataawo wuliriza badokita nga bali na mataawo ga busawo abo militale yabakuba emigere okuboonoona bali baatambula mpaka ku palamenti nga bakutte ebipande ebiwakanya nti omuntu waabwe mutuufu Amerika yayisiza kyaki kyabwerere kyaliwo ne ku mulembe gwa Kayula nga bamukutte kyenjagala obuuza ng'omuntu abantu bonna ababaka lwe bayambala essaati t-shirt ne bafuluma ebweru babasiba kakati nambe emu goli muganda njagala ojjewo ekigambo ekigamba nsoose ne nkugamba bw'obanga wajja ng'ozze mu struggle ng'oyagala kuggyako President Museveni njagala ojjewo obutiitiizi era lowooze nti wano wajja kulya bulina kutambula otegedde n'ebigambo ebigambo bikuta kati bw'onaagamba nti abantu tebeekalakaasa beekawempesimu abajja kubatta kitegeeza President Museveni tumulese yeegazaanye afuge paka bw'alikoowa. Ekyokubiri bino njagala kwongera bigamba abantu babitegeere nti amawulire agaafulumye oba ebbaluwa zaafulumye nga Secretary General n'abantu abavudde mu kkomera nga bakavayo okulaba ababaka. Otegedde goza kitegeeza lwaki olwo anti nkuliza njagala mbuuza abantu golooza lwaki tebaaziwadde babaka Secretary General mugundi ani owekawempe Ssegirinya
ne Allen Ssewanyana lwaki ebbaluwa ezo ez'okwemuluunya tebaziwadde babaka wabula bwe babadde baakafuluma twazirabye mu mawulire sokolindeko zabaddeko gye ziri kakati njagala kutegeeza ebigambo bino eyo enkola President Museveni gyakola ki gyakola era nze nkugamba nti bino byonna byolaba biyinza okuba byanyigiriza abasajja banyi mu kunyigirizibwa era nga banoonya we through we beekwasiza nti abasajja bano tebabafuddeeko wabula banoonya oluwendo olubukola ki olubafulumya ontegedde Duncan kyentegeeza mawe kitegedde banoonya oluwendo olubafulumya lwaki ebbaluwa zino tebaziwadde Secretary General w'ekibiina n'abantu abagenza obbala wabula twazirabye mu ki oba ne Secretary General w'ekibiina bwe yatuuse sokoleke nedda kugambye kiri nekira kiri bwe kiti bampuuga bayinza okuba batuuse ng'embeera balaba ekibulamu eno ewaabwe owulira ne batuma bano ne bagamba muwandike ekibalwa kitambule tuzukuke naye kisoboka so njagala kusemenga mbagamba muganda wange ekibiina kya NUP mu parliament gye muli abakulu bonna bali mu parliament baani bonna temuyina kye musobola kwongera ku parliament bitono nnyo kubanga buli tteeka eryagalwa President Museveni ajja kukola ki ajja ddiisaawo naye ebintu abantu bye balabako n'amaaso nga bino bye biraga nti mukola ng'ekyokuvaayo ne mulwanirira Ssegirinya oba kwekalakaza nga bwe mwakola lyo lwasooka ne mwambala t-shirt ne muga tugenda kugenda muki mu parliament era ebikolwa ebyo temwali badde temubivaako nakati singa mukyabikola ne mukunga n'abantu bammwe ababaka bano gye bakola ki gye bava mwe mwenyini mwe mwali badde mubakunga ne mugamba muteekewo demonstration eziraga nti ababaka bwe bakoze eki nga bakyogera mu parliament nga parliament ku floor ne ku ground nga batuuka kubanga be bakwata kaadi ze bawa abasajja bana bakiikirira abantu otegedde kati olaba wano waliwo olunaku oba yali Black Monday ng'abantu bonna bambala byaki nze njalamba buli bwe buli kyenkyanga Uganda eno yonna Masaka Semba bule wa bano abasajja sente ze bafuna mu parliament bampuuga bazikwate baziteeke mu t-shirt eggwanga lyonna lyambale t-shirt era bannenze nakola buyo obutabeera mubaka wa parliament n'obutasoma kubanga nze ebyo ebintu bye nandibadde ndeeta nga tebinyigiriza muntu naye nga bisobola okukolawo embeera kyebbanga lyonna tusobola okukeera nga Makinde yonna eyambadde t-shirt za black Nakawa eyambadde t-shirt za black Buwanga bambadde t-shirt zaki ne tulaga okukungubaga kwaffe n'ensi eri ez'ebweru ne zikiraba naye nkubulira ekintu kimu twayambala wano t-shirt za red ne tutaako n'enkofiira abakulu bagambirawo nti ekyo twayambadde kyamagye mwali mwambala byaki wuliriza t-shirt oba ya black kebe ya green oba ya blue nobona aleta enjeru bonna amala okujambala ejja kufuna ekitongole lwaki olowoole Duncan omusajja ono byenva mugamba nambeemu kyenva mugamba Duncan nambeemu kyenva mugamba nambeemu kyenva mugamba bw'obanga wenyigira mu mazina g'enkima ag'okulowooza nti ogenda mu change notandika omusajja okukankana togenda kukyusa bukulembeze njagala mulaga wuliriza omuntu wa wansi ategeere nakofira kakana mwami Kyagula yagambye ogenda kuddamu kukola ki okwambalwa owulira so ebintu by'okweka gavumenti ya President Museveni tekyamanyi bintu bya ddembe sima amateeka mu layini abantu bayina kuva mu mbeera ya bulijjo ne bateekawo embeera omubaka wa opposition toyina kyogenda kukola ku gavumenti ya Museveni kipya tekiriiwo naye omuntu wa wansi yeetaaga okulaba nga yakusindika nga mwakola kutogikwatako kiteeka lyamaani liyita naye omuntu wa wansi yagamba mwagezaako naye ne mulemererwa naye nga mugezezzaako nakati omuntu wa wansi yeetaaga okumanya nti Ssegirinya ye owabangawo ekiyise baali bayisa ebigundi bya TV yakwata TV kibuto n'agenda nayo era bwe yamaliriza n'akwata watawawo kamera nga atambula kati bwe bamala ekintu kino nga obubizi ne bujja mu kibuga so lwaki kulwa Ssegirinya puresha eyo tebeerawo lwaki bannayuganda twambala t-shirt eza bulaka munnayuganda kyeyetaaga kuba tolina kyogenda kukola kisinga ekyo okay tukyagenda mu maaso tukyatambula ffenna owaayi
simanyi n'abaguddemu ba pasita tuba twakamala pasita ono ne muleeta pasita oli mumama aleeta pasita ono gwe mulowooza endiga zammwe zo mugenda zisuulawa era zigenda tambula zitya. Omukulu Mondo wavuddeyo omukyala n'agamba nti yamuzaalamu omwana naye obuyambi mmye era tamuwuliza tayagana kumanya biddiira. Twebuuza bapasita ebintu bino byekubidde nnyo mu bapasita ndowooza mu bafaaza twakakiwulirako awantu wamu ono faaza yakuba enjeru e Masaka naye mu bapasita byo bitabuse teri mawulire kati gafuluma wiiki nga temuli pasita mugana wange wangi bapasita abo batukoze ebintu bingi era tukyabeewuunya nnyo naye njagala genda direct ku mulamwa. Nawulire kawodiyo omukulu nga baddamu bamukubira nga bamugamba yagambye ebigambo bino yagambye amakanisa gabadde maggale oba si maggale ne bamugaa gabadde maggale okimanyi nti ni musuuma nti ye kati sente olowooza mbadde nzijjawa otegedde ekigambo ekyo kyokka ku bagoberezi bonna ababeera mu makyaki ng'olina amagezi olina okuswikinga otegedde abantu bano si balyoyi bya myoyo munne kya otegedde si balyoyi bya myoyo munne kya naye bano abasajja bajja kukuŋŋaanya ssente nakwetereza nakuba bulungi era ebitundu 99 ku 100 bano bafere babbi balina bye byenoonyeza tebajja kulyoya myoyo gy'abantu ontegedde. So ensonga eyo bapasita kiri kye nagamba wiiki ewedde negamba abantu bakozesa amannya gaabwe n'obumanyifu bwabwe ne batyoboola abantu abalala ontegedde okuva mu by'emirimu mu by'obuyigirize bakozesa abakyala otegedde kati ono omukulu ne sayizi ye otegedde sayizi nga bw'omulaba bw'omusanga wali olaba omusajja omunene ennyo omwami wa kitiibwa alinga mukyala n'ogamba ono omukulu bwe sitagenda n'ono ndiba nnyina naani otegedde kaakati mukazi wattu yalaba omusajja alabika obulungi n'agwa mu bizibu. So bannyinaffe bonna tubagamba kubanga abakyala ate bayisiddwa mu birembe gy'abapasita bano ab'obulimba abayita abalyo by'omyoyo otegedde. So abannyinaffe tubagamba abantu mubalabe personality zaabwe temukyamuka nnyo bannyinaffe bakyamuka nnyo bakyamuka nnyo simanye pasita simanye amulabe ku TV simabiki bannange bano bemulaba tebayina bizinensi zenna ze balina wantu walala bajja bateeka mu luseke nabbakama. Bapasita ba Uganda naddala mu makyaki g'abalokole nyinza okugamba nti abaasooka baali bulungiko naye bapasita bagenze baddako bononese olwaliwo kyenkugamba omuze guno ogw'obusumba gugenze gukula naye ngenda kubulya gavumenti ya mwami Museveni kye yakola eyagala nnyo okudira abantu abalina ba followers abagoberezi okitegeera gamba nga wolaba ab'embozi mu kati netukyusa ebirowoozo okwagala okuddira ba followers baffe bano kugenda kuki kyengezaako kugamba nti pastor abantu abalina abagoberezi bangi ojja owulira enjiri ebulirwa mu makanisa g'abalokole bonna nga Museveni yeesimbyewo temugezane muwenjaka mulonde omuntu omwono kubanga era yantutadde emirembe gino okitegeera omwani ayogera ati gwonamunoonyereza ojja mukola ki ojja mutegera kati kyengezaako okukulaga nti bapasita bano baava ku bigendererwa ebya kuba n'emmotoka yatuka n'emuluma yaleese mmonoka yetayingwamu masasi tuli ku Mondo kati bonna ngenda bakulaga kakati Mondo kyemmanyi yayingiramu ebyobufuzi wano yali untouchable naye ne mu kuyingiramu ebyobufuzi tuyatuka nibiddusa nibijja n'ono bitwale mu ggwanga nze kyesikkiriza nti Mondo abulidde ssente z'abirira omwana oyo lwaki avuddeyo kati bino ebintu naye birimu ebyobufuzi era wayinza okuba lwakozesa omukazi oyo muleeta ku siini gamba Mondo tampa buyambi ate ne Mondo teyegaanye naye yagambye amuwa ne risiti yaziraze ssente kwe yaziweerereza walabeko yabuuzizza okimanyi ndi musumba nti ye kyaki zibadde nzigale nti ye ssente olowooza mbadde nzijjawa ako yakwogedde naye yagambye nabaweereza emitwalo 7 ne message n'agiraga Kasuku emitwalo 7 mu bbanga ki omukazi yagambye malabega wonna abadde atuwa kati we yagaanidde baba mawa wanse zenno nja kusooka kwebaza mu Allah atuyambye nnyo nti ebintu ebimu bye tugenda twogera oluvannyuma bikomawo abantu babirabako
abakati bitugenda twogera ku nsonga twayogera ku Pastor Bujingo tuga Pastor Bujingo munanfuusi era obunanfuusi bwakola ki bwalabika ate yenyini nga yakoze eki yabulese kati ebintu ebiseera ebisinga buli kintu kirabika tekirabika kwolwo naye the end of the day osanga ekintu ekyo kyetwayogerako nga kizze kakati Pastor Mondo noyo mumuyinza tubate mumanyi naye yasooka n'abeera nga musirikale era bagamba lumu Museveni yaliko awantu nga batudde n'alaga naye omusajja oyo mulaba nnyo ku kampeyini zaffe bwe tubeera abeerawo yaani agamba oyo muwagizi waffe Pastor Mondo y'omwe yalabikira mu vidiyo ya Mayinja Ronald ng'azina namusasula basinyira kakaaga ng'azina abantu bagamba bakolera mbuto zaabwe oluyimba olwo olujjukira bulungi Pastor Mondo yakola ki ye yalimu naye ate n'abakyala bannyinaffe mulimba omanyi amannya gano olumugalanga oli agambye ye Mondo nagamba Mondo kiba osooka Mondo kiba kisolo kijja kulya kitaagule tugenze tulaba wano ebintu kangwire bwana Duncan waliwo omusajja wano nga bagamba omusajja oyo tagambwako bw'omuwabula aba tawuliriza twagenda owuyira nga yita ye ani tebahabulwa simanyi bizibu n'okwogera tugenda olaba gwe twamala ebbanga nga twogerako ntakola ki erinnya ly'ettuufu ne lijja yaani ate n'omulala munne bamwitanga tinyefunza gati ne tumaliriza lwaki amannya ago nze nga nti oluusi ebimu tugagoberere galanga kati waliwo omusajja wano omulala era abaddewo nga bagamba bamwita akandwanaho kati nga kitegeeza yanwanako era oyo omusajja omulabye akoze bulungi nnyo mu kulwanako ku bantu n'agamba abatumudda mweteeketeeke mukole muti abayimbi mweteekete ng'olaba agezaako kola ki okulwana bamwita akandwanaho si bwe kiri kitegeeza nti alwana ku ki ku bantu ajja kunwanako anyambe okunwanako kati waliwo amannya n'okutuli omunyi agambye Mondo nze nakula manyi kisolo kati Mondo kiba kijja kulya kakati abakyala mulina okumanya ti abantu abamu nga muganda wange oliwo yagambye bajjira mu bifaananyi naye ebifaananyi bwe byalimu naddala ebyo manya banne simanyi lwaki oba abantu balowooza ti omuntu buli wogejja olubuto n'osiba ettaayi basobola okuyita omugagga ng'olinga Devicom naye nga talina wadde ebimeka so nze ndowooza ekintu kya Pastor Mondo nze sikkiriza na muntu atajjanjaba mwana atawa mukazi buyambi oba wamwagala omanyi bulungi nti olina okukola ki nedda ssebo Mondo yennyini yaggambye omwaka guli mulamba ebintu biri mu kkooti omukazi era yazzeeyo mu kkooti emyaka giri eki Mondo yakoma okuwaayo essente kati kankubuulira amazima yawaayo essente omulundi gumu omwezi gumu emitwalo ameka 3 ge basooka omusalira bamugamba buli mwezi aweeyo emitwalo ameka 3 ag'okulabira omwana oyo ndowooza n'okulya ng'ojjeko bino ebya school fees Mondo yawaayo omulundi gutya gumu ekyo kiri ku likodi ekyo kiri ku likodi naye kyaki bwe ziba nga nzigale nga Mondo yennyini akyakaaba kyaki ate yaswazizza n'ekintu ekyo kitegeeza Mondo gwe kyaki wagufuula mulimu kusolo y'omu n'akalango ku TV kwekali ng'ali mu bbaala kyakala agamba munyumire ku bulamu naye munaye kamala okubuulira Mondo oyo namulabako era nga attungana abaana bakola ku TV emabegakaawo bano baani bakasuku ng'abajeregera simanyi bazimbye obunyama bakola ki tebategeera naye Mondo yennyini kasuku gwali ojeregeera alabiridde omwana we era tebamutwalangako mu kkomera tebamutwalangako mu kkooti mu kampe muki mu lockdown kitegeeza go olemereddwa okola ki nsibula bannayuganda mwenna n'abantu bonna abatulaba nti bannange naye nkubiriza abantu b'opposition abantu abali mu buyinza ebyobufuzi buli mubaka wooli oba oli wa Lubaga oli wabakubisa t-shirt abaka bali 5 buli mubaka aleete t-shirt 2 abantu bazambale nga mwasobola okubisa ebipande okay nze mpozi nga nsibula batuwuliriza essimu yange eri 0759 26 13 essimu eyo gyembawa abantu bangi bankubira ku mbozi gyetasodde kuteesaako oba n'okufuna ebirowoozo byabwe njagala kutegeeza abantu bonna abagamba nti bajja mu struggle okukyusa obukulembeze bw'eggwanga lino bannange njagala bategeeza kino si mazina g'enkima nti ojja kulya mmere n'olyako n'okola ki n'ogenda
okukyusa obukulembeze mu ggwanga naddala mu Afrika oyina okuteekayo n'omutwe gwo gwonna obanga ali ku nkokoto ku lwazi. So mbasaba abantu bonna mweweeyo mulwanirire eggwanga lyammwe, era bwe kiba kisoboka buli muntu aleete kyasobola ayiwewo omubiri eggwanga lisobole okuba nga likyuka. President Museveni bwe yakeera enkya nga ayagala kukyusa ggwanga yakola buli ekisoboka. Twakola. Yakola kubanze saaliwo gwe waliwo. Okay. Nani njogedde ku lwange soogeredde ggwe njogedde ku lwange kuba abaaliwo ffe kufi kusiba nti waliwo yaliwo. Okay, neŋŋamba nti nakino ffenna luno baluyita lwoya lwa munyindo. Saagala tulowoozese bantu mu Besigye yali w'amaanyi okusinga Bobi Wine. Era saagala tulowoozese bantu baddemu balowooze bagambe kale singa Besigye yakomawo okwo tuwaka twazibeerangamu twabeeranga mu omukulu yali alese okuba obusepiki obudde bw'ekyemisana byonna biina amakulu omuntu wa wansi byetaaga kati kyoliko nti namba muntu tuule butuuzi. Manze mbasiibulira wano ne mbagamba nti mwebale nnyo okulaba emboozi mu kati. Tuli ne muganda waffe muzeeyi abeera ku kamera era ogisangayo nawali eri ku media ebeerayo ekino kitambulira ddala bulungi nnyo. Muganda waffe Farouk tukwagala nnyo na buli muntu yenna atulaba. Ba house manager mbatumiddeko